Business Mind presents a mega business boot camp on the 10th of December 2022 at Katikati Restaurant, Lower Gardens, starting at 9 a.m. to 5 p.m. Under the theme, Think Differently in a World of Business Opportunities. At a fee of 50,000 Uganda shillings only, come and network and hear from the experts Chris LULE, Muhammad Sekade, Eve Nangendo, Yasin Bakaluba, Margaret Kajoina Amoti, Edward Gabula, and others. The keynote speaker is Brian Kayongo, who will share their strategies in excelling in the business world. Buy your tickets today on www.logicalmotivators.com. Sponsored by Gandhi Hardware Store, Jab Consult, Concept Real Estate, Master Shipping Company Luzida, and MTG Mukasa the Great Schools. Don't miss. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extra digest mugoba nsonga amanya ne dobozi nze Ibrahim Mukasa era nga tusinzidde Kampala mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero is a beautiful day. Lwa kabinyo twebaza Allah yatonde eggulu n'ensi atusobozesa okulutuukako. Baganda baffe abafunye ebizibu ebyenjawulo along the week tusaba Katonda abayambe muvuunuke ebizibu ebyo abalina success gye mu registerinze alhamdulillah tuyise emikono mu maaso twebaze Allah tumutendereze tumwebaze kikulu nnyo ate naawe alina kyofunye nga kigabanikako n'omulala kisharinge n'omuntu Chris point eyo nkulu nnyo tukeera ku makya waliwo batagabana of course togenda keera ku makya ofune visa atogisharinge ne maama wo oba mwannyoko otegeera osobola sharinga ebibala byayo. Thank you so much. Nebukedde ku makya obadde awo n'ofuna katugambe business deal naye nga yeetaagamu abantu nga 10 tunulira mu inner circle yo ba blessing naawe weeyongereyo because Chris azza atugamba wano nti abantu be bakola ssente ate be balinnya mu ssente. Ate gwe ng'ekibuzo kiri kimu oyina embuzi gye wali osanze kukubona ekuwaayo ate ente wadde n'emu ate omuti wadde n'eddagala ate entebe tekisoboka sente ozijjawa within bantu sente bantu in fact jawo sente sawa abantu nkiwunzikiraawo. Gandhi Hardware Store entinda balese ebizimbisibwa byetukalina omutindo gw'ensi yonna. Mugabi Dennis CEO top boss yalese ebizimbisibwa ebyakabi bagise Gandhi Hardware Store entinda ku Reed Complex woba otusanga nga tonatuuka ku St. Francis Day and Boarding Primary School okuliraana Kampala Independent Hospital ojja okubanga otusanga. Tuli mu A19 ground floor. A19 ground floor. Tutunudde mu kubo tulina ample parking buli kimu kyakabi. Ayagala ekimu you are welcome. Nayagala delivery. Tu deliveringa ku border within Uganda. Nina abaganda bange abasuubulire Sudani. Nammwe kisoboka insha Allah. Yep. Ennaku z'omwezi nga 10 December tuli ku katikati Lugogo bypass katikati bar and restaurant wano Lugogo bypass wano nga wakava ku cricket oval nga oderi wogenda okubanga otusanga wakava ku Forest Mall wogenda okubanga otusanga ng'ennaku z'omwezi 10 tuleese omusomo ogukwata ku byenfuna. Omusomo gwaffe si gwa kunnyonnyola abantu butya bw'oyinza kukanda ngano n'ekola ssente nedda. Sigwa kuŋŋaanya muddo ng'ogusaze kifo ky'oguwente n'ogupayiringa nti gukole ssente. Omusomo tuleese ba business speakers abali hands on nga babayita bakyerandiza. Tetuleese business speaker nga yali mwana wa minisita nedda. Tetuleese business speaker nga yali mwana wa mukulembeze nedda. Tukuleetera ba business speaker nga banaakunnyola gye bavudde togwamu ssuubi naye nga bya business si ba motivational speaker. Nkiddamu tulina ba business speakers only. Tulinako omukubo Haji Yasin Bakaluba Sekimwanyi. Muzze mumulaba nga tumuleeta ku show yaffe kuno. Nannyonnyola gy'avudde 18 years down the road ng'ali mu muzira akuba kyeyo ng'akuuma na mmundu. Olwaleero y'omu ku bantu abalina kye batulaga kye bakozeewo. Yep. From zero to hero. Yep. Tulina Haji wange Haji Sekade. Buli kyakugamba with facts. Tagenda kunnyonnyola oxygen byakunnyonnyola birabikako. Oyo top boss. Tulina muganda wange Brian Kayongo from the US of the A. A ogiteeka mu bracket say US of the A is a
writer, is an author of books, is a business speaker, an entrepreneur. Oba gwenzo okuyita entrepreneur n'oteekamu WA. So tulinayo ani omulala? Tulinako omukyala bamuyita Wenenyanga. Tulinayo ko omukyala gwe bayita Margaret wa Mastra, omukyala wa Eve. Omukyala Eve ye wa mukugu mu bbanja kumanaginga ssente. Butya bwe bayoyote ebbanja bakwata batya ebbanja bazannya batya ne ssente z'ebbanja. Gwe nasooka okuwulirako ekigambo nti ebbanja mmundu. Wasooka kiwulira ku ye? Nasooka kiwulira ku ye. Bamuyita ani? Wenenyanga. Okay. Awangaalidde mu mabanja emyaka 3. Yenyumiririza mu mabanja. Yenyumiririza mu mabanja era bizinesi ze zonna zivudde mu mabanja. Extra Digest mugoba nsonga tulese business boot camp ng'enaku z'omwezi 10 December courtesy of Gandhi Hardware Store. Omwami Mugabi Dennis sina kye mugamba. Chief sponsor owa show oba owa boot camp. Tumuyita platinum sponsor. Platinum sponsor. Mwami Mugabi Dennis, big up my brother. Okay, olunaku olwaleero Chris soko buze kubatulaba. Abalungi abatulaba njagala okubabuuzaako n'okwebaza okusinga. Leero njagala kutwala mukisa kwebaza tiimu yange yonna eya Logical Business Money Academy. Egende bajira bale? Logical Business Money Academy. Thank you. Eyo WhatsApp group abantu abagiriko bonna basasula. Tekuliko wabwerere. Nenge ebintu bya business bino Chris obiraba. Tosa ku preaching about business ngo preachingira ku malusu. Actually nayina luli group Ibra jeri je twayina eyobwerere. Ngotekako message ogenda kuyita woke emyezi 3. Ngebikuddwa abantu 4 ne muri abantu 256. Ate era still group erero buzibu bwe yayina era obulala. Bwali nti mwogera about byankula akulana. How to borrow money, how to lend money, how to give, how to kugamba, how to facilitate loans okuziddukanya n'okuziyoyota. Then someone comes out nakwataka kiripu ka senga sebanga oba amoti nasula mu group. Haha ewange eyo tosobola kikola. Ochege toweza ddakiika n'ogamba naye katubereba amazima. Groups zino groups za WhatsApp ziri manageable as long as you set out the rules nga mugitandika nti eno teri comedy teri music wabula ebiriyo these are business updates bwe kiri mu bizibu byetusanga mu nsi nga tutambula buli lunaku olukya ku nsi bro ine ekintu ekipya kyowulira nga wadde tokiwulirangako of course buli lunaku wabawo ekipya kisobola okugattako oba okutoolako. Nze leero gwe gusoose okuwulira nti ebbanja mundu era bwe bumu ku bulwadde obusinze okusaasaanya okufa mu bantu b'omutonzi. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange olunaku olwayo tusazeewo last week tuza tukunyonyola about connections ne tukunyonyola empapula that is academic qualifications tuza tukunyonyola butya boyinza okukyanganya omulimu gwo ne gukubezaawo n'okusinga essente omulimu gwe zireeta naye abantu bano boosavinga gwali mu goods and services butya bwokyanganya omulimu gwo n'abantu ne babeera nga basobola okubeera naawe in the long run nga n'olumu toyoya nakasente kavudde ku mulimu. Juzi wano Kenzo yafulumiza statement yabadde kololo n'agamba nti my network is my net worth. Chris ozo preaching enjiri eno okuvira ddala lwe twasisinkana ne mu quotes zosaasanya ku social media network versus net worth abantu tebaamutegedde abantu tebaakitegedde. Njagala kuwa eddakiika ezi onnyonnyole kye bayita Ibrahim Kasa's network is his net worth. Muganda nga ali mu kutulaba ku kyeyo, ali mu kutulaba e Kampala, ali mu tulaba e Schengen, mu Scandinavia, ali mu tulaba mu Europe, ali mu tulaba mu America, ali mu tulaba Canada, South Africa, Korea, Japan, Asia, everywhere. Your network is your net worth. Chris, eddakiika bbiri sokonyonyola ekintu ekyo nga tetwagenda ku mulamwa gwaffe. Kakati omuntu bw'agamba nti your network is your net worth kitegeeza mu lulimi olumpimpi ozitowa abantu abakwetoolodde bwe bubeera obuzito era b'odiiringa nabo. Thank you.
bw'oba oyagala okumanya network yo bwefaanana creating ayo nga okimanyi togenda kuwasa naye bawe impression nti nyina omukolo mu myezi 3 funayo omuntu gw'oteekawo ogambe nti ono agenda okubeera mukyala wange oba omwami wange. Nze nakikolako ojjukira towards eryato eryato lino okwafiira baganda baffe ne bannyinaffe nakolayo ku embeera eyo neŋŋamba ŋŋenda kuwasa nenfuna emiliyoni zaali 31 n'emitwalo egigwamu 31 million n'emitwalo egigwamu. Kati kate kankugambe kino wali okoze ensobi kiweemu ebbanga eddala lya myaka egi 2 tuddemu tu strategizinge twongereko ku already network gy'olina twongere tugyongereko oteekeyo ko posta ng'ogenda kukola mukolo bajja kuwa sente ezisigaddewo gw'omanyi ky'olizikolamu bajja kuwa sente Chris Lula gambe 5 weeziri n'abalala bongereza okwo inshallah. Kibi nnyo okukola embaga ng'okyali mwavu. One more time. Kibi nnyo okukola embaga ng'okyali mwavu ekumenya nnyo ojja mmenyeka nnyo bw'okola omukolo ng'okyali bubi bw'ogukola ng'oli bubi making sure okolera bagagga already abasobola okubeezaawo. Bwe mbadde leeva nga nvuga omu ku babedebe wa muno mu Kampala oba katugamba ali mu ministry oba ali mu organization nvuga PS nvuga minister nvuga prime minister oba nkola mu office ya president naye nga ndiyo nga kirina ndi waddembo okukola embaga kubanga omuntu omwe agenda kuvayo ngambe Kristo kuwadde miliyoni ameka ana oba bagambe office of the president ekwadde obukadde 10 kiri okay. But as long as okyali munaku nga okyali munaku naye ate gwe nojja ne weeteekako omukolo mujja kumuwunzika mutunyiigidde mujja kumaliriza munyiize mugamba bakrisi abo namugaye nina omukolo kaakati kola bwoti bw'oba ovuga boda nga mu bantu b'ositula bajaji boxer oyinako ba council oyinako ba businessmen nganze oyinako ba media personalities abamanyi nga Ibrake abantu abo tukwate bulungi omala oleete budget y'embaga olaba omukolo bwe gugwana ekibanyi bwe kigwa n'amenvu olaba ekibanyi bwe kigwa n'amenvu. Nze ndabye okwagala Ibura mu kiseera kino nga tutegeka boot camp eno ndabye ekisa n'omukwano era emikwano gye nnyina I can never take them for granted. Sara Ndagire UK salute yaguliddewo tiketi mbagirawo nyina omukyala Nakayima yaguze tiketi 50 aliwa ali London. Salute Zam, that is very good. Nangamba genda ogabe ngabe let people come and enjoy and learn. Nonyayo abantu abajja boyagala bawulire ebintu ebyo ozibawe. I can never take that love for granted. Omwami Brian Kayongo kyeyankoledde from the US of the air. Then timu yange erije nabadde ndi kwogerako eya Logical Business Money Academy abo bo bannange sirina kyembagamba banda z'omukwano tuli abantu batono nnyo but twa creating the almost platform tuli mu ticket bina. Wow, that is very good. Just mu group mwokka ata otuba tuli good to go awo tuba tuli good to go ng'ona asomesa abantu ne bayiga teweetaaga mutwalo gw'abantu weetaaga abantu b'ekitono nnyo fetenti yaffe abantu 2,000 tunoonyeza abantu 2,000 naye ate kisinze okunsanyula tiketi zigenda kuggwawo tetutuuse na munaku za mwezi 3 nga business show eri sold out. Ekyo kyokka kyekimpadde ne nga nti abantu bano batulaze omukwano Ibra era wentegeredde ekigambo your network is your net worth. Extra digest mugoba nsonga nkwongerera dakika 2 okukatiriza ku nsonga eyo statement kuba kukudaala kuba kubalaata oba kwejakira ku bantu bwakeera ku macha mwana mulenzi Ibrahim Kasana agamba nti my network is my net worth mbandi mukudaala oba tokudaala oba obuulira abantu kyokola Ibra nyina omuntu gwe nagambye nti kikkakatako nga tonnafuna ssente okubeera omwegendereze nnyo
mu nkolaganayo n'abakusinga ssente oba be tuyita abagagga. Kikkakatako nga tonnafuna ssente okunyweza obutiribiri enkolaganayo n'abantu olwedde abakusinga essente. Ebintu biri ebya bibiri. Omwavu tateekeddwa kuba na ntondo, eyo ticket number 1. era mu bwongo obwo omwavu tolina kubaamu na mputtu. Ticket number 2. Bw'oba tonnafuna ssente kkiriza bakutume. Era kkiriza bakuboggolere we kyetaagisa. Ebyo ebyasimanyi nze tompisaamu. Bw'oba tolina bajja kuyisaamu amaaso. Abantu barespectinga ssente so si muntu. Nkiddemu omulundi gumu. Respect abantu bagiwa ssente n'ekyo ky'oli. Ongereko. Lindako essente twaziwa ekitiibwa ekirala. Abantu abatugoberera kati ssente bazitegeera bulala. Tebazitegeera ng'abalala batatugoberera. Essente kitegeeza by'okola. Kyokola ze ssente. Kyokola ze ssente zo. Ibrahim Mukasa obuzito bwe ye value eri community. Mutabani wa Sara Mukasa super legend. Owulidde kyo obuzito bwo ye value mu community mwoli. Abakurespectinga tebakurespectinga olwo barespectinga byokola. Ebyokola tubistrokinga ne ssente. So byokola it is an equivalent of money. Abantu bange nabagamba bw'oba oyagala okumanya nti oli musajja mugezi oba oli mukyala mugezi tobaako gw'obuuza. Funa boda, linnya taxi, vuga emmotoka yo, linnya ennyonyi, duka ku ATM ekuli okumpi oba mu banka ekuli okumpi, ogende ku akawunti okebere balance yalaga amagezi go. Ti mu nsi muno okozeemu ki? Account balance wo awo njagala tokubawo nnyo, njagala olemerewo obulemezi. Kansasebbulewo busesebbuli. Nsasebbulewo njagala osottewo busotsi bwoti. Omuntu yenna okumanya nti oli mugezi. Ngenda kupozinga muko kati nnyo. Nagenda twagenda ewa Hamu omugagga Hajja Miss Kigundu. Mutumiddeko nnyo. Omugagga Hamu tuli mu kujja sebo tuli mu kkubo. Omugagga Hamis Kigundu owa Hams ne Ham Empire Business Empire. Twakeera ku makya tulina munnaffe w'emyaka gyaffe gwe twamugamba nti oyo mugezi nnyo nti era amagezi g'alina gamwesera. Hamu n'amubuuza kiki weekoleddewo, kiki okola, okoze eki? Namugamba tewali, namugamba toli mugezi era toddamu kwogera nti oli mugezi. Naffe abaali bamuwana nti mugezi, Hamu naffe n'atugambirawo n'atugira bw'ati. N'atugamba tusirike tetuddamu. Okyegedde? So ogambye nti omuntu agende nzikiriza statement njidde bulungi. Gwe yeetenda amagezi tobaako gw'obuuza. Oba otegeera oba totegeera. Oba otegeera oba totegeera. Oba oli mugezi oba toli. Yes. Wabula kozesa obudde obusinga kozesa entambula esinga okubeera ennyangu. Ogende ku akawunti yo okebere balance sente z'osangako ge magezi g'olina. Mwe mbazitereka mu banka ng'oziteekawa kati genda mu nsuwa oba mu faliso oba obikule piro oba oyambuke ku kibanyi waggulu oba mu siiringi oba awantu wonna woozitereka keberawo kubanga oba mu kooti eriyabagenda mu wardrobe kati eri abagenda okuŋŋamba ezange ziri mu investment mu bikalu ebikalu ebitaleeta ssente era nabyo tebikola makulu. Ate kiba kikyali kikalu ekyo kiba kibisi. In fact bw'oba wazissa mu bibisi kuba kati abuleta tebikyali ekikalu kirina kuleeta ssente ezo bwe ziba ziri mu bibisi era tukuzaayo eri. Omuntu bw'aba alina we yateeka ssente nga tezikola magoba. Bw'oba olina ssente zonna kikalu kibaki? Bw'oba olina ssente zonna ze wateeka mu bintu we twawulira nti ssente gye waziteeka wakola amakulu oba nedda twawulira ku magoba oba results ezivaayo. Bwe kiba kikalu kirina kuleeta ssente ekibisi kyekyo ekitafuna. Mugoba nsonga kwa tulinga ennaku z'omwezi 10 December mujje ku katikati bar and restaurant Lugogo bypass wansi wano mu kibuga Kampala. Omusomo guno gwe tutegese gwa byanfuna
gwa business tetu si musomo gwa motivational speakers abo basange walala si musomo gwa broker ba mataka abo basange walala waliwo motivational speaker ine namba yange yalabye ntadde ku WhatsApp nga nkataddeko nampereza ka message kankulope atogenda kukola ki nayo ayina kyayinza okukola manyi gyo nadde nyina gwe ngamba kino kikubeeremu ng'omuwagizi wange emboozi enetera okuyitawo mbu omuntu anankola kyakirina ye nze sikyakibuuza omuntu akola ekintu awo kwega tukendeeze ku malala tukendeeze ne mu kwesudiya ate tukendeeze yibula abantu basobola byonna ekyabalema abantu kye batasobola kiri kimu Chris ku nsi kuwa muntu mukka nga Katonda agututte ekyo kikyaganye era mbalegera kugamba okutwala omukka bagutwala omuntu akutwalako omukka mu byokusaaga nabagamba bino bye weeteeka mu kamera n'otandika omuntu omwana w'omuntu anankola ajja kikola nze nina omuvubuka akola ku TV ate era yefuula motivational speaker azze asotta bizinesi z'abantu naye nina abantu balinga 3-4 bamutaddeko kye bayita warning esemberayo ddala kimu bibiri adduka bwati n'agamba eno business info n'akuba business y'omuntu kimu bibiri n'agamba ono ali bwati na bwati n'akuba omuntu mutegedde omuvubuka oyo yeefuula abuulirira ennyo yeefuula amanye ennyo ono yeefuula abulira abafumbo ate ng'obufumbo bwe buli ku kifugi buli bwe buti buzanyazanya walapekezeko emmotoka nebeera nga tepaakinga naye nga teri mu muliro n'obufumbo bwe buli bwe buti juzi nali nnyumya ne mukyala we n'aŋŋamba anyway omukyala ajja gamba seesige kandiddebe ba motivational speaker lwaki tetubeetaaga nze toŋŋamba ezo mboozi zosobola siziwuliriza bw'oŋŋamba osobola nkujja kubbali ne nkubuuza ntya kati ffe ekyo ekibuuzo kye twagala tuddemu ekyantya osobola naye otya awo wewali kalumanywera otya tekyali badde kibi bantu bano kujja tumotivatinga motivation waliwo ekiseera w'omwetaagira naye mu mbeera abantu ennaku zino gye balimu ey'okulaba nga batandikawo emirimu n'okunyweza egyatandikibwa kye beetaaga ze strategies eziwangaaza emirimu gyabwe obubadi obukodyo kati piiki brake gy'oliko mu mawulire piiki gy'oliko you don't need a motivational speaker mwetaaga nga zigga mungi matu naŋŋamba n'anyamba okugogola zigga fulaga ki ebe ya kyenvu oba ya bbululu eyo sina red flag Ibra mu butongole nkuwadde obwambassador red flag teri kitiibwa kitava eri Katonda tugenda ku katikati okumanya egenda kubeerayo ebirungi bingi tuyinayooko ba surprise guest babiri inshallah kakati ba surprise guest bano ababiri bamaanyiko mu ggwanga Uganda ebintu byabwe bye bakoze tebiriimu nti baabawa naye omukubo from scratch addaŋŋamba nti red flag byebimu ku bintu byeyalitawa budde naye kati buli muntu gwasisinkana mu bulamu wamusoosa ntumira muganda wange amanyiddwa nga Steven ali Canada red flag zino buli bwe twogera ye kyakola awandiika mpandiike n'agiteeka mu katabo era yaŋŋambira ŋŋamba nzija Uganda mu December naye nina obutabo bwa red flag kati sofa 2 nzijuza mbujjuza ziri everywhere zijuza mbujjuza ezimu naye yazijjukira bujjukizi nga sifa nti abazoogeddeko buli industry yonna na buli mulimu gw'okola na buli bosi gw'okolera waliwo red flags nti ono tajja kukusasula agenda kukuluma naye oziggyeko ebirowoozo omuntu anaakunyaga weewuunye first day wabeerawo ekikulaga nti tajja kukusasula naye olw'okubanga red flag watoli mutendeke kuzimanya mangu ozigino walinga n'omuwa essente n'atasasula n'agenda kankuweeyo emu twayogera luli ku mboozi ya red flag nti omuntu tagenda kusasula singa ojja mu ofiisi yange n'osanga tugeze olupapula nga lugudde wansi oba ekikopo ekikyali ku desike yange naye nga kyayaweddemu n'ontegula oba n'ojjayo olupapula luli n'olunziriza oba n'osanga emmeeza yange ng'eriko empapula nnyingi n'ogezaako zipanga ontereeze sijja kukuwola lwaki olwo olugezigezi olukulimu red flag ki
eyo red flag etegeeza nti omuntu ono agezaako okukozesa obubadi obwokundaga nti anfaako nnyo andyekediyeke asobole okuntwalako sente zange naye ng'alina ekirubirwa ky'okunnuma kookwata ku fayiro zange mbwene erina kubeera wano n'ategula ekikopo ky'onyweddemu kyayi nze ebyange naawe bikomyawo. Ekyokubiri singa ojja okunneewolako ng'oyogera nnyo ng'ebigambo bingiko sijja kukuwa anaasasula ayogera 2 mpole sente $5,000,000 nzizza mu bbanga bwe liti omusingo gwe guno weebale nnyo nga malazinga emikono ng'alinda gwe kyozzaako kumugamba naye onolutuuka nze nno golaba neewole sente nenzizayo nga nebbanga terinatuuka nze nno golaba nebyotamubuuziza nebyomubuuzizza. Red flag eyokusatu ataakusasule kujjako nga talina kintu kyonna mu ngalo ng'obujulizi. Twogera ku kye bayita security oba korato. Empapula mu byokola ewanaava ssente z'oli mukunzijjako empapula z'empola siwola muntu. Butya business webadde etambula bw'oba oyagala kwewola ssente za kivvulu ng'olinayo omukwano gwo gw'omanyi alina ssente kwata lisiti okuli ku bantu abaguze tiketi omutwaliro omugamba abantu 2 basasudde mbajjeeko $10,000,000 ne zisasula abalala 4 abasigaddeyo abatannabaggula bendi mu kwewolera. Oba sina kindi ojje ne lisiti y'abasponsors weebale nnyo abali mu layini abagenda osasula oba abateekateeka ceeke zaabwe zijje gy'oli. Onfunye bulungi nnyo. Njagala tugende empola ontegeere bulungi. Red flag wenjirabira kujjanga lonsanga naye ng'ebintu byonnyumiza byetaaga tegeera nga sina wendabidde sigenda kukuwola wadde simoni ne etteeka ly'ebbanja liirino bawola capacity to pay so sindabikayo na kwogera nnyo capacity to pay back kye bawola. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Gandhi Hardware Store entinda bebavugirizi baffe abateeka sente mu show yaffe ya Business Mind era nga every Sunday they make it happen. Abagandi basangibwa ku Reed Complex okulira na Kampala Independent Hospital. Tusange mu ground floor, that is A19 wogenda okubanga tusanga mu ground floor tuleese ebizimbiso byebitukanye n'omutindo gw'ensi yonna Gandhi Hardware Store. For more information try that number obakubireko obabuuze. What do you have in store? Mulina ki kino nekino mutandikirawo. Ate nga 10 December tuli ku katikati restaurant au Lugogo bypass utuleese kye bayise business bootcamp nga tuwerekeddwako ba business speakers ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. Togwanye kusubwa muganda nga wangalira mu diaspora oba ali emitala wa mayanja gulira abewa tickets nabo bennyini beegulire Ibra twakoze bwe tuti. Tulina online actually. Tuyina online platform tetugenda kujjula. Osobola okugula tiketi yo. Link nejja ku WhatsApp yo. Ne tukuweereza details login details. Logingira mu ku laptop yo wotudde wokolera. Loginga mu ku simu yo. Twakoze link ya fenge ejja buli wamu. You can only login as a single person. Tosobola sharinga na banno. In fact, ne bona abo yagala kuweerezaako munnaala bite kijja soboka. Oyenala bwolgu bomu lwaki tukoze bwe tutyo abantu bamanyi obuta respecting content ono gwe tugaba nagamba kati nze omukansasule tujjala aba 10 tekijja soboka era bw'osasula 5 ojjala bogu so n'abe Bulaya twabalowozezaako enewe yawooli mu nsi yonna zironga zowulira olulimi Oluganda n'Oluzungu eno show egenda kukunyumira ekyenjawulo ekigiriko bannange wabadde tewabeerangawo musomo gwonna gukuŋŋaanyiza banna business naddala abakugu baazo abazisinzo ziwangaaliramu mu kifo kimu nga bwe twakoze wano era nyina obukakafu tetuyinza kuweza nnaku za mwezi 3 nga tukyalinawo slot kubanga abantu bandaze nti Ibra wadde baagala ossanyuka n'okujaganya n'ogenda mu bintu ebirala naye baagala nnyo okunyweza emirimu gyabwe kikulu nnyo because ye source kyekivaamu ekiriikiriza ebisigadde byonna ensobi abantu gye bakola kanjikuwe obadde bulijjo olina ssente z'olinze kangereze ku Ibra abadde alina bulijjo omuntu gwapiikinze ne idea ina mufunirayo obukadde 5 omwami n'amugaa kankirowoozeko Ibra nja zikuwa inshallah mu myezi ng'ena inshallah sente Katonda bw'aki Allah bw'akikola sente ezo omusajja oyo n'azireeta n'azikuwa
sente gye zivudde gye bayita source ontegedde kakati Ibra singa okwata ku sente ezo n'ozikozesa n'otaddayo kunyweza source toliddayo kufuna ndala onfunye bulungi nnyo sooka onyweze source olyoka osanyusa abalala sente tosobola zijja mu media ate n'ogenda n'osanyusa abalimi tebigatta tebigatta tukiyita network integration sente bwe mba nzifunye musajja ng'ali mu real estate kati gurupu ye yonna gy'alina making sure nti yalina okumpa introduction paka bonangamba mazeeyo era kyo kye tuyita business networking nti bwe mmala okufuna Haji Bakaluba ng'ali mu real estate Haji Bakaluba ateeka okuba ng'akolagana n'abantu wano bataano wammanga alina aba bankers bakola nabo alina ba material suppliers bakolagana nabo alina za hardware zakolagana nazo alina timu ya ba engineers gyakolagana nayo alina abakubi ba plan aba designs alina abakubi ba plan batambula nabo kati bwe mmala okufuna Haji Bakaluba ntandika okugenda mu network ye nga mbajjayo mpola mpola paka nange nga network ye nga sizza so si Haji kumpa mulimo nengukolaga dibengalye ate nendowooza nti njagenda nkolagane ne banka we olutegeera banka nti Haji ono namuleka bubi banka nga naye asala contact obadde tokimanyi omwami oyo gwe wali oweereza WhatsApp ng'aziddamu mu budde kati takyaziddamu lwa nsonga source wagizannyiramu wagidibaga Ibra alinayo abantu be kyova olaba connection zaffe ze tufunye mu bugubi tuzikuuma nnyo bwotafubutuka eri nogamba owaaye nyamba onkubirireko gundi omugambe bwoti ne bwoti ne bwoti si bwe batyo sijja mmukubira kyova olaba bakusuubiza wasindika empapula ku email bakunoonyeza omulimu okuva lwaziweereza ne email tagibikkulanga gwe bw'oba oyagala okukakasa oba yagibikkula mugambe njiweereza naye nga togisindisa agenda kugangirabi naye nga toweereza era omwana omuyaŋŋa nti yagamba anko yakukubira anko namuga anko mbadde nsaba kumpaako connection nfune wenkola namuga nedda kwata empapula zo ozintere ku email omwana bwe yamugamba yamuga anko nziweereza namuga ngenda chekingako nayisaawo ennaku nga 5 namukubira namuga anko tewanzirira oba waziraba naziraba era naziforwardinga omwana nga tannaweereza namubuukirawo we yamanyira nti network ye ey'abantu be abawaka si network kiki ekyo netimpewo neti air netimpewo tewaliwo waka tulina Chris Lule it's a Sunday of course tutunulira of course tuba mu business mind every Sunday twakola sheno basically okulaba nga tuketaringa for the business fraternity okutwaliza wamu abantu abali mu byensuubulagana ku mitendera egy'enjawulo abantu abali mu businesses ez'enjawulo. Chris, njagala tutunulire issue eyo ey'abantu okumisusinga their network okumisusinga babeetoolodde ate nga bamuzinzi nga luli baakubanga amasimu nga kuno bwakuba olitakwata bw'aba akutta amugamba kankuddire oba nteeraako message naye luli kwalinga kukwatirawo nakwanukula tuwe factors eziviiriddeko ekintu ekyo ekisookera ddala ku layini mulekerawo emize gy'okukwana abantu ababasinga essente the following day ate n'omusaba kibi nnyo tekyonoonye network bitooke byebigwa soko kiddenga omulundi gumu sikitegedde mulekerawo okukwana emikwano nontegeera leero netunyumya ne exchanging enamba ne wayita ennaku 2 nompeereza mutabani wo ng'ali ku kiranda ng'oyagala nkuyambe ngate n'ekifaananyi kyoweereza kikadde ate nga n'ekifaananyi kyompeereza nkiraba nti waliwo akikusindika omanyi mu abamu temubyawula oli akikuforwardingira nawe noonyiga forward ate ngo nga ndi mu ddwaliro ndi naye network zino ez'abantu bw'oba oyagala okunyweza network z'abagagga mu terms and conditions eriyo akantu kamu togezangako n'olunaku olumu n'olabika ng'oli mu fraternity y'abagagga nti oli vulnerable tokikola ne lwoba osuza enjala toyogera lwaki kikuyambako nti omuntu oli takwejjaako mangu okulowooza nti omwetaaga naye tomwagala omugagga buli lwakizuula nti weetaaga mwetaage naye tomwagala bya ddala contact agisala
abantu tubafunamu nnyo. Ibra mulimu omuntu gwosobola okwogera naye nomala emyaka egyo ebiri nga tolina kyomugjeeko n'ofuna ekizibu kya miliyoni 10 n'agangenda ziteekako. Ekyonoona contact kufuuka vulnerable buli kaseera bambi oyo tumukola omulundi gumu mulidi bambi mukozese okumakinga sure nti tolabika ng'omuntu ow'amawaggali oba ow'amalala eri omugaggawo eri connection yo eri omuntu wakusingako. Nze Ibra mirundi mitono nnyo gye nkukubira essimu n'ompita bangabo nga byakisaagiriza. Always essimu zo zibanga eziri fomo nga nkukubidde. Because relationship yange naawe ogirespectinga. Naye mulimu abantu gw'okubira nagamba gwe mwana story si kibi kirungi nnyo but manya tandika okategorizinga abantu bo bowangaala nabo otandika obba segmentinga buli muntu omuteeke waaja eri abagala story eri abatazaagala. Nze waliwo omuntu gwe nkolagana naye nga boss yanganze saagala kumpita boss naye nze nkimanyi mu mutima gwange okusinziira byensomye ne byenzigendaba omuntu ekintu kyagamba kyataagala kyaba ayagala. So you insist on calling him a boss? Nkutidde era buli lwe mukubira nga muteekako akabosi ke kasookawo abantu bye boogerako nti tebabyagala bye baba baagala. Red flag. Omuntu kagamba mbu nze munange weewunye saagala kumpa kitiibwa tokola ensobi n'osiriwala ekitiibwa akyagala. Era olunaku lw'onaamuyisaamu amaaso tajja kugamba ajja kunyumiza mukwano gwo amugamba ako kasajjako saagala kukolagana nako kampisaamu amaaso kyokka nga muntandikwa yagamba ati saagala kitiibwa. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli tutunuulira butya abantu beba misusing connections and the people surrounding them ab'omugaso. Tutunuulidde point y'okuba nti gwe buli kiseera olaga oli vulnerable. Abantu bakiyita vulnerable mukyalo waffe vulnerable. Buli kaseera gwe ebizibu ebibyo bisimbye layini ebizibu byo birina power bank teggwako muliro kino kivaawo kino kiddawo kino kivaawo kino kiddawo kino kivaawo oli ku muntu omu anti taata kati ngera bw'obadde omanyi mbadde nsala ekkubo wano ate olowooza essimu yange kati essimu kwe gye ndi mukozesa ya mukwano gwange yange bagitutte kati obumagalavu bw'oba oyagala nsasulire ddali onoonye sente oddemu ogula essimu seetaaga na kumanya oba bakubbyeko ssimu sibyetaaga ajjewo amalala kuuma enkolagana yange wakati wange naawe nga teriimu kwetaaga wabula ng'erimu omukwano. Mulimu abagagga nga baagala bawembejja ayagala muwaana mu byakiyaaye nga ye because buli muntu alina gy'ajja okwesiima n'essanyu ate gye tujja okwesiima n'essanyu tebifaanagana. Ibra alina gy'ajja essanyu oyinza okwesanga nga ye okubeerako n'abagagga bwe bamunyumiza bwe basekamu nga lyessanyu lye ate n'osanga siike nga ye okuwuliriza business quotes na biki business strategies nga ye waffe essanyu lyange essanyu tetulifaanaganya. So ebimu ebisinza okwonoona connections ze tufuna kubeera mu bwetaavu ekiseera kyonna. Ekyokubiri ku communicatinga unnecessarily. Okuba essimu y'omuntu nga tolina nakya omugamba olumu. Tokubira muntu ssaawa 4 za kiro nga tewali nsonga. Abantu mubalekere privacy yaabwe. Beerawo n'ekiseera ky'omanya abagagga bo we bakwatira essimu. Waliwo ajja omugagga wo gwe nadde njagala okubira ezabadde ssaawa 2 ez'ekiro nonga sijja mukubira kati nja mukubira enkyemisana nga tuli fenna. Totawaana. Nkijjukira bulungi nnyo nakuddidde ssebo. Nga ndaba oyagala kuteteeganya kye bayita Kampala Road Bank of Uganda yala giteteeganya. Okitegedde? Kugibandulako fence. Nalabe ngo yala kuteteeganya fence ya Bank of Uganda. Era bwe wambulidde obudde mu okubira because nze nkimanyi I am a strategist. Nina abantu bange mu time mwe mbakubira. Era ne mmanya nti bajja kukwata. Era waliwo Idris lwe yali ayagala ennamba ey'omu ku bagagga bange ne mugamba mukubire wakati w'essaawa 8 ne 10. Yakuba mmeka? Era yakirespectinga kye namwagalako era bwe yamukubira mu kiseera ekyo yakwata. Ne bwe okuba 10 n'ezo tojja mufuna. Teyaditestinga kintu kyonna. Tojja mufuna. Ekyokubiri mujjewo kasunguyira. Ali unnecessary. Kasunguyira atayina makulu
olwokubanga okubidde omugagga n'atakwata emirundi ebiri kati omubulookinze kiki ky'obulookinga waliwo omukwano gwange baali bamuwaako lifuti nebamugamba naye awo sijja kusibamu koye ojja siba koye awo sijja kusibamu kale tontwala bireke sika mmotoka abo tebabonyebonye nansi omusajja n'amugamba okutwala siganye naye ndi ku budde naye awo sijja kusibamu naye gye tunaagenda mu maaso nja kufuna wenkunyiga tofaayo because ono yali alina kyayagala okugula nagala ekyoyagala okugula wano balina bakitunda n'awalala koye tontwala kaninye boda waakiri abo tebabonyebonye nansi era abo abantu bosanga nga babonabona nnyo n'obulamu abo abantu abamu baba n'olunkulu n'olugezigezi n'effujjo kimu bibiri ngenda ggula yange bw'atannafuna lwaki tokkiriza bakulagire bw'atannafuna lwaki tokkiriza omusajja adictate nga wagenda okupiikinga nkukima ate ng'oŋŋamba nkusange wa Kisekka tambuza ebigere nkusange Kampala Road bw'oba toyagala tojja nja kgenda yamugamba ngenda ggula yange oli yaŋŋamba mbu tonteekako mateeka bw'onteekako amateeka sijja kujja ne mugaba abantu abakufaanana bwe mba mbayise kulya mmere wange bajja kujjulawo bw'oba toyagala kujja lekayo soko kiddemu wamugamba otya muyita naye mubuulira conditions eziriwo okujja ku mukolo nangambwe amateeka gayitiridde sijja kujja ne mugaba bakufaanana bwe naaba benjagala okuyita ewange bajja kujjulawo bafikke nawo abali mu tuluba oyo lyali oli muli wa mmere ng'ogaana okuyita ku mukolo tolina contribution mu mukolo tolina ki ogenda kusangawo entebe osangewo emmere osangewo ebyokunywa osange n'awakyamirwa mu menu eyawaka wiiki namba tekubadde nnyama oyitiddwa ku Saturday okole mix olye kanyama ate obisaamu entondo bwe baba bakwise nga tolina transport tambula onaddayo ng'okkuse waakiri ezo entondo zammwe omusajja akuwa lifuti agambye emmotoka ye gyavuga obutaala babusumulula nnyo awo sisibirawo agambye tambuzako ku bigere nkusange ku Martin Road bweyo sijja kgendayo kale kantetenkanye abo babonyebonye n'obulamu abo atambuza ebigere paka Lugala ng'avudde mu kibuga naye ng'abadde bamuleetera bwereere bambi kakkana taata kakkana nabagamba ne seeguya asula wa neeguya wekiri ate gwo amalala gaago oganya okusula ewa Mutyaba naye ate gy'ogenda ewa Nakalago teyeeguyiza boosi bitooke byebigwa nze nabagamba abantu nze ka mu ggwanga Uganda ayina akatabo butya bwe bakwata abagagga buli lunaku mba nsomayo paragraph ekyo kinsomesa kiri ku likodi era nakwata oga ne muwaayo paragraph bbiri naye teyeyagadde woowe ali kuli yejagavu paragraph bbiri ngenda bawandiikira akatabo ennyonyoogera y'abagagga abagagga balina wookwata n'onyonyoogera ekyokuba ate abagagga ne baseka beesunda bwesunzi ngenda bawandiikira akatabo k'ennyonyoogera naye ate ebintu bino era tujja bibaawulira waliwo abagagga abamanyiizi nga balina effujjo nga balengeza batyoboola abo ne bw'oba ozirina mu katabo kotaliimu effujjo ekyokukwata obulungi tondeetako effujjo ekyo nedda kubanga eno nnyanja toliimu wekka kale bw'oba ozirina abazirina okukufaanana nfafuolo nina omugagga wange omu mulimu okukulagira n'okutyoboola naye abeera agenda kuwa akakadde naye n'akwogeza n'akubuuza maama waali atya n'akubuuza abaana bali batya omukyala ali atya yeggwe oli otya emirimu giri gitya naye ng'agenda kuwa emiliyoni emu ne mubeera ku call for 2 hours ate 2 hours yibula leka naawe ezo kkiriza mbuuze bw'oba gy'oli taatanga ebyo bye bibuuzo byo nze wendi nga bw'amalaba akugamba nti sigala ku layini njogere n'ono bw'amalabwa dda nja kukkakkana okwo si kutyoboola ibula by the way omuntu akubuuza ku famire yo n'akubuuza omukyala n'abaana
kumala bbanga ki lindako tugende mpula Ibra omuntu bwakubuuza ku famire yo byokola mulimu abantu naturally nga bapaying attention to details era wano wengenda okujjira attention to details yenze kwata wano attention to details ne mubaamu n'abatagala kumanya bikwatako paying attention to detail ng'omuntu omwagamba tonkwata ransom omubuuzaako munnange omwana ali atya kaakati kankubuulire yambuuza omugagga oyo oliwa emugamba mukama wange ndi wano nga kukampala mukadde nkubira ekifaananyi okimpeereze kankubuulire Ibra nemugamba nkubuulire ate olowooza nno omugagga nti muntu musajja mukulu muvubuka nyiza n'okuba munenkana naye emyaka naye yansuka okukuba kyakusinga okimanyi enamba y'abantu gyaweereza nnene ku yiyo nze abeera ku YouTube kani nze ne ku TV lindako anti twali wano nga tusomesa abantu tegeera kiraya ntiwo si buli alaba nti kasitoma awo nyiza obba musinga emyaka oba gumu oba twenkana oba musinga myezi kati kankugambe naye ayina empya n'enkadde mwana muto bw'ati kankugambe Ibra bakasitoma baffe aba YouTube abalabi bawagizi baffe abalabi njagala bankwotinge bulungi abalabi bawagizi baffe nesi bakasitomazi baffe batya nyinyonyola abakasitomazi baffe ye muntu alaba omulimu gwo n'aleeta bizinensi y'okulanga ye kasitoma wo bano bo bali ki bano bawagizi wow, that is very good bakubiba kwegamba mu kisaawe twetaagamuko abakubi b'enduulu omupiira gukole ki bano baani agiwadde omuliro mu kisaawe ky'omupiira mu zibbiruboodi ezibeera munda omwo kubeerako oko omuvujjirizi w'essente oyo Gandhi hardware store oyo nannyini ttiimu tamuzannyisa era n'entebe akaatuulamu ne bw'abataalabe ebankalu Gandhi hardware store entinda gwetwogerako njagala ogende nga weetegereza ebisaawe by'omupiira byonna VIP section babeera eri mundabirwamu waggulu eri bwe bati omugagga wa Leicester bw'aba taagulabe entebe ye ebankalu tebaatuddewo basponsors abateeka mu Chelsea amaja balina we balina okutuula balabe gye bateeka ssente zaabwe wakola watya kakati wano gurupu tujawulamu tulinayo abawagizi ne tubeerayo oko ne bamwami Mugabi nti ye yalaba n'agamba eno platform bwenjeyambisa n'enteeka kaakalango ebintu byange bijja kutunda indeed era atunda onfuna bulungi nnyo oyo ye customer waffe nabagamba omusomesa wa primary ng'okola mu ssomero limu oyina customer omu ye nannyini ssomero abayizi baveeko si bakasitoma abo tobeesibaako abayizi bakasitoma bannannyini ssomero kuba ne baba bakwagala batya nannyini ssomero aggoba n'aleeta atamanyi luzungu kubanga yamuwa ekitiibwa gw'olina amalala tuuka mu ofiisi ye osalirako ki tuula bulungi otuuka mu ofiisi n'obuuza omugagga kyekiriwo director mwami Kiwanuka ow'Emutigi Schools ate oli mu ofiisi ate okola amalala kyekiriwo amamanyi n'okubuuza abagagga obulamu bugamba ki stole ki agagaboozi go gakubira ffe bakrisi abakyali abatannaba kugenda wala ne bw'oba okubira kategole ziri abasookayo mu top 1% ba finest Ugandans nga nze bwe mbayita teekako ekitiibwa ng'oyogera nabo si kubuuza muntu nti oli otya olw'okubanga oli mukwano gwange ng'onkubira mu bumanyi storage era waliwo gwe nnajjako awo avudde ku YouTube ankubidde storage bumanyi storage namugaka nkuddire nze excuse me bamanyi okunkubira oli nakubira tomumanyi yakumanyi n'abuuza ono Ibulake Mukasa amanyira okubuuza mbu gwani ono Ibulake Mukasa n'omugamba obadde ogamba kitaata yeggwe oba si yeggwe n'omugamba yenze taata n'agamba yeye ndi mubagamba yeye n'ajjako essimu abagagga balina ennyonyogero ey'enjawulo bw'oyiga we bakwata abagagga obajjamu byonna kiriina avuga emmoroka ey'ebbeeyi nga tekuliiko 10 n'eki wadde n'ekimu naye ng'omugagga agitonye engeri z'okufuna nnyingi muleme okunyiigira abantu be bawadde
n'okumanya enkola entuufu mw'olina okuyitira okusaba obulungi essente nakwo kukola. Mbina mu katabo. Byonna mbina mu katabo. Page 47. Mbina mu katabo. Fact yako ekyo wakyuteeka ku page 47 okugenda mu Yohana 8. That is paragraph ebbiri ezisembayo crossing to page 48. Bakunnyonnyola butya bw'oyinza okubeera asaba essente nga bozisaba tebalumwa baziwayo ate baagalana nnyo n'okubuuza zinaakumala. Abagagga bayina essente ab'okuziwa be batono naye nga bo bayina ezo weeziri. Ojootya mu mbeera y'abo abalina okuweebwa n'ova mu abo abali vulnerable abalina okuzijjayo nga bambi yali ku ngalo. Mulimu lw'olimba omuntu ekintu naga kamuwe osabyana naga kamuwe 5 manyi kyazaagaza naye asabye bubi kwegamba n'okuyiga okusaba nawo waliwo strategy. Njagala kutumira ku mukwano gwange Haji Yasini ono muganda wa Hamu muganda wa Haji Amis Kigundu y'omu ku bagagga bange muganda wa mugagga ate naye mugagga wange ate nga muganda we ate naye mugagga wange. Otegedde ekintu ekyo? Nze nakitegedde dda. Ate awo wenyini ntumire ku Haji Segawa taata w'ababiri bano. Ntumire ne Kwajati maama w'abaana bano ababiri Yasini ne Hamu. Engeri ennyangwe ennyo ey'okutuuka ku mugagga. Kambawe page 13 mu kataboko. Bawe paragraph number 2 yokka. Engeri ennyangwe ennyo ey'okutuuka mu community y'abagagga. Noonya abantu be bakolagana nabo bw'oba ofuula mikwano gyo. Okutuuka ku bagagga n'olutemya lw'eriiso mpaawo. Togenda n'akatayi tekasala. Facebook messages owandika tajja ziddamu. WhatsApp gy'obbye mu simu ya munno omugagga tajja biddamu. Essimu z'okubanga oli mu nzikiza oli mu kasonda weekwese teribireekaana tajja kukwata. Naye ajja kukwata singa Ibra n'amukubira n'amugamba taata ndi mukujja kubuuzaako awo. Ajjangu wendi mu office Chris Lulenga mbukire ya Ibra mbeera mutto mabega nga nkwata bbaga ye ya kamera twambuka ffenna kyata ono gw'oyise naye ye ono mukwano gwange tuwangadde ffenna akola ki. Abagagga baagala nnyo okumanya kuba tebaagala bayaaye mu office zaabwe tebaagala bakireeresi tebaagala ba idolers CEO idolers square. Kyengenda okusomesa nnyo nga 10 wengenda okukuba ennyo weewale nnyo okukulembeza agapapula go ge wasoma nago kulembeza kyokola. Nze gwolaba wano ba CEO ne ba bosses ne ba employers baagala nnyali zaati. Teri agenda kuwa mulimu olw'okuba wafuna first class degree olina ki 4.78 kyozunga nakyo mu office kyosoosaayo. Bikuloma obujulizi buno taata maze ku YouTube emyaka 3 nze mulimu ebintu byenfunye mu kino ekintu kyentegeka ng'ekibinfunisizza wa mukulu gwa YouTube eno businessmind gye tubaddeko oyogera 2-3 n'omugambo muze ikeberako. Mashallah. Ebigambo okozesa bitono. Naye gwe oli mu kuzunga na mupapula gwo ogutokomoka otambula n'omupapula ogutokomoka sigwe bawo omulimu. Ekyokubiri bw'obeera mu office z'omugagga ng'otambudde ne munno obudde obwogera bumulekere yamumanyi gwe tomumanyi yakuleese nako. N'ekirala ku page eye18 kuliko line egamba teba advisinga nnyo bagagga ngo basanze mu empaya zaabwe. Eyo mbadde njagala kwogera red flag y'omuntu atategeera nti toyinireko ddala amagezi kutuuka mu office ya muntu akusinga kutuuka mu office y'omuntu nga akusinga ssente n'otandika omuwa amagezi butya bwayinza otereza emirimu togwaguwala gundi ggwe gwe bagambye nti ebyo byonna yagenda obyacumuleti nga yali tamanyi kyakola. Oga tumiddeko blood mwogera 2-3 mbw ate nali nakirowoozaako nga nnyina akutunuulira bw'ati n'agamba kyova tebaba wakudde afuna meeting etaliwo naga akanfuluma enviire n'akusiibuza ekyataano genda mukama wange kati tukwatagane ddi nja kukubira gwaba akumaze okuteeka mu kasero. Omusajja alina radio 7 alina TV 2 owulira alina printare ku Nasa Road oba Nkuluma ekuba wakati wa pages tekubira mu 10 ekubira mu mitwalo. Asobola okuba stickers zinabunye motoka ze Kampala zonna in one day. Omusajja y'omwoyo alina ekyuma ekikola amazzi
drinking water. Akuyise mu office ye, otudde mu office omugamba ate muzeeyi nno nkubulire awo wakola mu ensobi naye ate n'okola bwoti nga bwe wabikolawa naye nga gwali mu kuwa amagezi tosobola wadde okulabirira enjiibwa ebbiri enkazi n'ensajja. Affiliate marketing mwenenye office yange naddala ey'owaggulu esemba ekigatto kigudde olubege ekisole kiringa omugaati ekigatto kikoza amatama mbolese enkola nyinza ene saati bwogikwata bwogizikedde mu bibegabe geyitamu bwekweno bwogiza booti bwogiza booti bw'owa omugagga amagezi n'amapeesa tegateredde ku saati ekisaati eno wagikyusa ekitogi eky'omunda kakati eno wayulika n'otwala ew'omutunzi n'akisala n'akizza emabega. Julius Ensambya nkutumidde yakyusanga ebitogi kakati ozze mbonjigiriza bwe bakola miliyoni 2 mu wiiki. Ngenaku z'omwezi 10 December teri kulanga kulala tuli ku katikati bar and restaurant wano Lugogo bypass lwe luguudo katikati bar and restaurant tukereko tuje on time tugenze okulabanga waliwo obwetaavu bw'okujja waako ono ku YouTube oba ku mitimbagano tuleeta abantu mu reality bajje basomesa abantu twakirowoozaako ne tulaba nti okuleeta Haji Yasini Bakaluba Ssekimwanyi n'abalala tekimala katuwongere tubabaleetere physically bakuwe ssaawa zaabwe ne weziba 2 hours butuufu tunaviira wali ojja kubanga oyize omuvujirizi omukulu wa platinum sponsor ye Gandhi Hardware Store Entinda ngenaku z'omwezi 10 tukeereko tuli ku katikati bar and restaurant Lugogo bypass tugende mu maaso ontegedde bulungi nnyo abagagga tebamala bagawa omugagga bw'aba takubuuzizza tomuwabula muleke ate ne bw'aba akubuuzizza bw'oba omuddamu gezaako okutta ku bigere. In fact kendeeza ebigambo ng'oyogera n'abagagga tebaagala nnyo bantu boogera nnyo kibakanga omuntu ayogera nnyo nga talina ssente alina engeri gy'akanga alabika ng'omuntu bw'aba talina ssente kendeeza ebigambo okimanyi omuntu nga talina ssente olabika bubi ng'ayogera n'omugagga abanga agenda okugwa mu mugagga mu bulago olabika nga agenda okuntuga bw'oba oyogera oluzungu nga lungi nga tolina ssente mba mpulira vanachula luba lufukiddewo Oluganda luba ng'oludikya bw'omala okukola essente teweetaaga kuba na luzungu lulungi lwogere nga bw'olulaba ekigambo kisome nga bw'okisanze bajja kutereeza abalumanyi bakuba engalo nga toyogedde ng'okolodde ate tekiba kibi kirungi na nnyo omanyi lwaki obudde obwogere nnyo mu kifo ky'okwogera ennyo wasalawo okukolawo nnyo ye mugagga bw'atyo. So baganda bange abali ebweru eyo okedde ku makya onengedde katugambo onengedde ne maama Fiina nkutte ensawo ye nkutte fayiro ze nkutte amasimu ge nze ebyo sibikola yakkiriza okumanyirwa ojja kwawula nnyo ekisenge n'eddiiro ng'obyawuza kateni osaaga okyazikiriza stove mu mitaazi 2 anti ewunya nnyo omukka gulwaza omutwe gwina engeri gy'okufumita n'olumu omutwe okamba ne bagisindika ku kkuba eri ne bagizikiza si yeyentambi seego ya mugagga okyazikiriza nnyo stove mu buwanvu bwa yaadi 3 nze anti sisobola bikola ebyo onengedde n'omusumba Bujingo notandika okuwa amagezi nze ebyo sibikola sajja omusiraamu yuyo alina era Iburo okyafuna nnyo ebizibu muganda wange gwatabeera na bapasita Bujingo okyakwata nnyo bukiiti bw'abaana ku ssomero n'obuzizika ne buwera bungi gamba bwoti ateeguya abagagga okyateeka Saturdays ebbali zakwoza ngoye ffe tuzoozera kiro mu mashinizi ono asitula bbaaga ya pasita ezizo ekiro yeebase eno mashini bweyoza andi onyiga bunyizi mapeesa nodda ku ssimu n'osalako eno mashini bwekola ogwayo bw'oba toyagala kweguya mugagga kkiriza Saturday yo gisaddaake okyayubuka engalo omo n'ennomi ne magic bikyakwokya engalo red flag sumulula kenkukwata mu ngalo nga zikaluba nnyo ng'olinga akola mu birombe by'amayinja lwaki tetuta abantu nedda
Sabo jini agitaddeko omaliridde ofunvubidde oyagala kunya jini nedda nammwe nokeera ku makya omuntu n'akulaba ng'okutte Haji Amisi Kigundu oba muganda we Yasini Haji Yasini obatadde ku profile picture yo oba obatadde ku WhatsApp status olina agamba yeah nze yange nedda mukamanyiro kennyini kati ate wewe lwaki yeteekako lwaki gwe abamuteekako mwana wa maama okyateeka nnyo bibiliko verses ku WhatsApp yo ku profile picture naye era still abagagga baffe ekyo tekigenda batengula mu mutima kikuweese ssente ondabye nkedde ku makya ndi mu jam nengedde Haji Umaru Katongole UK Mall mpakinze ku mabbali mugoberedde ko gwe ndinze sha siva mu motoka yange wakiri ajambulize mu yange oli mu paso oli mu paso mvudde mu jipu ate gwa paso gwo wanza amagezi ngende ndabe owa mwero oba wa boxi cross country AMG owa paso gwo gama muze sigenda yeyo ready flag tena tunywa amafuta gega mukuchi nakuwadde obwa ambassador neto ambassador Ibrahim Kasa ready flag Uganda eno ready flag jongeremu giteke ku page 40 akatabo nno nkamendinga buli oluche byo byebintamu okuwandika akatabo ng'okyayiga buyisi nabagamba buli wawandika ekitabo ng'okyali mutate no saamu obulamu ojja genda obyegulire obijje mu bookshop gye wabiteeka kubanga mulimu ebintu byowawandika olina ebintu byowawandikako bye wali tonnatuukako mpa ready flag simula ready flag awo ready flag bw'ogenda mu maaso g'omuntu okumupiikinga abeeko ekintu kyateekamu ssente muwa omukisa owulire byayagala gye biri so si ggwe byoyagala byoba omuguza wemmanyira nti ggwe toli serious na bulamu bwo kunjagalako ssente naye ng'okulembeza your personal interests nze sikuŋŋaanyangako ssente nga nzikuŋŋaanyiza ggwe okwefaako okuyitiridde tukikendeeze njagala kutumira muganda wange bamuyita alimawala ali South Africa yantuuza lumu twali South Africa omulundi gwe nasookera ddala ogende South Africa alimawala yanona ku kisaawe nandabirira yaŋŋamba nti oyinawo eddakiika 3 nemugamba nzirina mukama nangamba ozirina nti okakasa nti ye nagati kati ŋŋenda kukuyigiriza bwe bakwata abagagga ye page ye eri 12 ali mawale South Africa nkwagala nnyo era nsaba Allah akuwangaaze eddakiika zaali 3 ne musaba essaawa 2 ne tuvuga baganda bange abawangale South Africa musobola okunjulira twavuga okuva ejjobaga paka Jemistin ng'omusajja ali mu kunyinyonyola kyeba nkwata y'abagagga akatabaako tubawe tayito ennyonyoogera y'abagagga soko olindeka abantu bano bajja kubanja banja akataba ate bakadiibu akataba ako akaagala kagenda kuba kagula miliyoni 1 butya bwe bakwata abagagga banyonyogera batya abagagga ate wewunye nafunako ko omukyala era njagala kutumira Mary Gloria mukyala oyo ali mu contracts na bikina bikyakola enguudo supplier wa buno obukutu obuva ku miti mukyala alina kye yeekoledde era member wange mu group y'omu ku bavujjirizi yampadde tiketi 10 ngabira abantu. Amina. Okay, extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manyaga Chris. One more time my brother. Engalo ziri zitya. Sya, zino tezoza ku lwa mukaaga. Si kirombe si kusima golodi emijana mu bende. Ekikozese ngoye kinaawe. Sente eno ze tujja mbagagga baffe, tujjako emitwalo 10 ne tusasula abatuoleza ku Saturday ne tuddayo mbagagga baffe tubayoyoote. Tetugenda kubanga tusukawo na kolwalero mbagaliza birungi birere 10th December katikati bar and restaurant business boot camp courtesy of Logical Motivators. Ibrahim Kasage manyagange ne Chris Le mbagaliza birungi birere mubere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next week on Sunday same time same show. Basaba ne banyabo nina okwesiima nina essanyu lingi amanya n'eddoboozi mpitibwa Haji Yasin Bakaluba Ssekimwanyi nga nze CEO wa Bakaluba Property Services. Mu bulamu bwaffe wakati w'okwagala okwebeezaawo gye tutandikira mu bufirika nga bwemumanyi mu nnaku yaffe mu ngero zaffe twagala okuba obulungi buli muntu yenna teyaliyagadde kuba oba kufaanana wa gye yava oyagala obeere bulungi osingeko kitaawo osingeko ne famire gye yali eva naye wakati awo
tulina olutalo olw'okulwana okuva mu bwavu nga tugenda mu bugagga. Kiki ekitulemeseza? Kiki ekikulwanyisa ng'olwana okuva mu bwavu ogende mu bugagga? Abantu bagamba ne bwengezaako kigaanye ate oba okyali awo n'owulira oli nga bamugaye genda osome, genda ofune abantu b'owuliriza abensa abakikoze bye basobola okugamba ate oli n'amugamba tekijja kukola. Bassebo ne bannyabo, kye tubagamba era kye tubategeeza, teri agenda kugaggawala, teri agenda kutereeza bulamu bwe nga tategedde kikimusiba. Nina mikwano gyange bwe twatudde ne tulowooza nga tugamba nti Mukama bw'aba atusaasira ne tufuuka abantu ab'ensonga ne tubaako ebipya bye tukoze, lwaki tetukuŋŋaanya abantu ne tubaako ensonga abantu be twogerako si bagamba nti nno bagenda kulwana kuba bulungi, beebo olwedde Mukama be yasuddeko akasubi ng'atutegese. Olukuŋŋaana twagala mujje twogere ebigambo va ku byolaba ku YouTube, byolaba ku Facebook, ebyogerwa abazungu abalina entegeera eyaabwe, wabula baana bammwana Abaganda abagenda okugandawaza basoosowaze ensonga. Mujje twogere nammwe ensonga tumanye tugenda kulwana tutya, okuva mu bwavu tube nga tudda mu bugagga. Bogenda okwogera nabo, bogenda okulaba abagenda okuba nga bakuwa information tebasoma bisome, be bano abantu abavudde wa gy'olwana okuva otuuke wa woyagala okulaga nga olwaleero bakikoze. Bonna tubakutte, tubakuŋŋaanyiza. Mukama wange wano kababuli wowe tugenda. Bana nesiimye nnyo okubanga nsisenkanya omu ku basomesa bange bengoberera abayina kye bakoze omuntu osobola okitunuulira naawe n'oyigirako. So Haji nesiimye nnyo okubanga olunaku olwo osazeewo obeerewo tugezeeko abantu baffe bano okubaddiza ku ebyo bye tuyiseemu ebikoleddwa ne tubiguzaako ku bantu abalala. So ennaku z'omwezi nga 10 December njagala abantu bonna abakkiririza mu mirimu Haji gy'akola emirungi, kuba tukkiriza nti oli omu ku bantu abasinze okuteekateeka real estate mu Uganda. Profitability levels abantu kwe twali tumanyidde real estate ennaku zino abantu abakola emirimu gy'okola oyina engeri gy'obalaze nti ate kisobokera ddala okukolebwa mu ngeri esinga okubeera ennungamu. So njagala okuyita abantu ku mitwalo 5 egya Uganda gyokka, jangu ku katikati wano ewaffe Lugogo, ku katikati Lower Gardens, tubeere ffenna onetworkinge n'abantu abalala abalina kye bakoze osobola okusituka nga Haji bw'agamba. Byayogedde sobola biddamu kubanga bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya. Nsaba otegeeza abantu bakimanye. In fact kino kye tugenda okulwanako. Okimanyi wano nti tulina endowooza, omuntu alowooza buli muntu agaggawala alina kubanga bbye, alina kubanga akoze ku ddiiru, alina kubanga mukadde, alina kubanga yasikira. Njagala ako tukakwate tukooze tukamunyunguze tukabawo. Tweyanziza nnyo Haji, tweyanzege tusisinkane e Lugogo, mbayise mwenna mujje mu bungi okugula ticket. Njagala ogende ku mutimbagano oba kye bayita ekibanja ekya www.logicalmotivators.com oba okozesa ennamba y'essimu yaffe eri awo wansi osobola okuteekako ssente. Tikiti tulina digital tickets zokka. Ayagala enkalu eyinza obutalabika kubanga ekikipulinamu mukimanyi kyayitibwa. So tusazeewo tukole enkola ya kizungu nga tulondamu abo abantu betulowooza nti bye tutunda babyetaaga bajje tubeere nabo. Mukama abankuumire abampere bye musinga okwagala. Haji neyanziza nnyo neyanzeege. The Business Mind ku Extra Digest mugobansonga ekutuusibwako Gandhi Hardware Store abakutuusiza matiribona w'ennyumba, finishing hardware accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex, edduka A19 ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8 mwenda noti 3 228 ne noti 784 mwenda noti 3 228.